so mubiru smart olugendo olujabudde ne artist nkakasa nti awuliriza ina bya pikinzemu nabyewa aggressiveness okuyayaana kuli okw'omwana omuto ayagala kyayagala n'akimirako mpaka ekigguka ziwaki tukola show bweziti okujjamu abantu okwetya n'okutogera abaana very true n'okumanya njagala nga tumbawumba gye video ono tutandike tugende ku kadongo kamu oyo ina kadongo kamu yes katalogo yo oba list yo nyimba kyeziriko z'okoze nga producer kati zenkoze nga producer njaga otuwe ku katalogo yo nyimba z'obaddeko oba je tuta mega hits ezibadde ku list eziri ku list yo okay then enyimba ezo ziri 47 okay simanyi zijja oba ziri mmeka ne kanzu kuvire kumu tulina ekiwuka ekyeddalo Gerard Kiweewa empale ego Gerard Kiweewa gundi okuze Gerard Kiweewa sidda kya Dr. Fred Sebbale enganda teziyamba Dr. Sebbale mpasani Lord Fred Sebatani Dr. Sebbale tulina buli muntu yandizimbe Dr. Sebbale kampasemu kya Dr. Sebbale Mathias Walukagga Gerard Kiweewa bwino omutembe Mathias Walukagga bwino okumena Mathias Walukagga singa nali president Mathias Walukagga mwaka gwa 2019 banango mwaka gwa 2019 omutandiko kubanga emyaka kyokka tuli mu mwaka gwa 2019 nyino no mwaka gwa 2017 nayo yali hit embaga yakyo ya Gerard Kiweewa kagezi munyo nagikyolaba Kalionso Jackson olwamuleeta olimbe twamukola olwamuleeta mbayimbi ebintu biziwasa n'endugga 2013 tudde kuno nasa n'endugga nti kulo omugugu asa n'endugga 2014 omwana wa musajja mwanje 2013 Arsenal ateta Arsenal Mathias Walukagga olwo olupya lwajja wano Arsenal ng'egudde mu bintu twanjule Haji Kyolaba lwaito omukala gwa Kalige ab'e Kampala Kafero Junior Lukeberwa Buddeses akalo ka Buganda Kibuka William mukakitafe Mathias Walukagga omubiri bayimonge tebaagalize omubiri nga gwefuukudde ng'otunula embebere nderendere tetete Muzee Kaguta akyaswa Dr. Sebbale wile mukabe kajubi kibijigiri beti nabulya muzee webale Dr. Fred Sebbale ndi kibulyani mama watali Mathias Walukagga chuse namba Fred Seremba nabadda suna beni mbazira tone msigadde mu matigasa n'endugga nga pastor igafudde olimbo le bayita Honda ogiroza nyisa Honda era balivuga boda oyo mugenzi dana namusoke abantu tebalowooza ko oluyimba olwo wali olimba lebeta bukedde kyokka bukedde laba radio yo laba bukedde TV yes ojeruli ekibangula buwongo All Stars abakadongo kamu covid tune kyoto kya kaferwa je bibye kwaso tulina olugendo lwe Dubai lwa Buddeses olimbwa taxi Buddeses kuma Damula somero ita senti lya Minister Joseph Kawuki lyemiti yanandira bidinya lyalo ne balita kuma Damula n'ebigezo tubiyiseemu era tugumye kati tukuze nayo hit olinyini mu by Winston lukanyira Gerard Kiweewa senga olujjano Helen Nanjego omwana wa musajja wo malumwanje just omwana wa mukyala yes ze hit ana mu musanvu tulina mu smart studio walaya mungwe nyimbe ngiri jozogeramu title siri nnyo muwuliriza oba kugenda nnyo kumanya title nsobola okuyimbiro ebigambo ninga simanyi title nate boyogera wano title oluwulira nga jeziri waliwo oluyimba abantu batalowooza akolwa Honda dana namusoke mugenzi yafa lwa 2017 olu Honda enyimba nze hit nzikozeewo zonna sira oluyimba lwe bayita hit lwe luyimba oluvudde mu kifo ne lutuuka lulaze nawo ne lweyongerayo then ate nga lulimu message ekwata ku muntu n'agamba n'oluyimba aluyimbidde nze era nga bw'atimba ekivula abantu bajja mulimu ezibumbuze n'ezitabumbuze naye nga zonna zisigala hit okyuka otya okuva wali kwolya yayaya n'okuyimba ku stage okugamba kati obukugu bwange kambuze eno mu kiyungu nfumbe kakati nayimbanga ku stage ng'okuyimba kwange tekunsasuza naye ng'ate ndaba muzeeyise kidde bw'aba yagenze e Kampala tubula butakola tubula kwebaka naye ng'akolera endongo 3,000 nze ne mbala mu makati 3,000 omwezi mba nyina emitwalo 9 omwezi mba nyina emitwalo 9 nze ng'emitwalo egyo 9 ndabanga obukadde 10 kati nga nyina kuyiga ndongo kubanga n'okunyumira ennyumiranga okuva kole omusajja w'eggaali ku stage bw'ogendako bw'oyimba tebakubwa naye ate ono omuzeeyi ali eno mu kyuma yayinawo shuwaddirye yammeka 3,000 kati natandika okuyimba nakuba endo natandika okuyimba agamba
naye oluyimba olubulamu naye lwayiga endongo ate wafuna bakuwakanya nga buli gwenkubira agamba bannaye gwosinga kaakati awo mukuba endongo okukakasa kati abasajja bali be mbadde gambako muri Katumba ne Walukaga bakoze Jupiter benayingiriramu trip bagenda nga bafuna abantu batono 2-3 oba twakoleka sense bafuna abantu 7 kati engumi evuga bakayanira sente kati jukira mukanira sente ku kisinzo okusula ebibiina kati group yakomaawo twayawukanira mpigi kati Walukaga alondamu abo bagamba gwe mubiru nno oli wange jukira sina wembera ku Kampala gwe mubiru nno oli wange kale ndongo ejokuba tugenda kukola ekibiina kyaffe ekyannamige nga nakibulako mu 99 kyaliyo tugenda genda lubwama kyola balutama kuzisero njo ekibiina kikomyawo sente zibaawudde kikomaawo abantu abangi babaawudde kati we twavaawo tugenda ku Nairo Walukaga teyampa sente zidda wakamusaba sente zidda kagamba ngenda ku obudde buziba antwala wakaawe kwebaka uyantegera yanjagala nnyo bwe yantegera ayina ekyobugagga kyeyakulabamu era abantu babiri abawa abadongo ebitiibwa Walukaga Mathias mu kadongo kamu ne Geoffrey Lutayaho nalebo baricognizinga nnyo abakubi b'ebivuga kati yanjagala nnyo n'antwala ewuwe jjukira ntute wuwe asula mu ruumu emu mwaka gutuzeemu gwa 20 asula mu ruumu egi ruumu emu tulina okubaka ku buliri bumu tewali mufaliso gw'abagenyi kati ante ntuuse waka ngamba kati antwala mu katale endya emmere kati tuuka waka waawo naaba TV ya black and white bw'okuba okulaba TV linnya obuliri weebake kati ninnya mbuliri neebaka bw'ajja muggulira kati bwe yayingira obuliri neebaka neneesindika eri ku kitanda gye kisemera nga njakyesembeza eno ngweyo wansi jjukira musajja w'amaanyi wa bitiibwa nnyo nsula ntya naye mu buliri nga nkoonyeeko nkitegeera kati olaba okusomozebwa kwe nayitamu naye konna gaali makubo ga buwanguzi naye nga nzijenda gassirabayo naye nga gyenjagala naye ng'ali ku steeringi agamba nti wano we twakuteekerateekera ensonga lwaki osobola okulaba mu biru smart mu kivulu kyataakulaba kino nga ali involved togenda kundaba nga nnyimba dde nga nkuba ndongo naye ate nze ndimunga music commander era ndi ne respect nze twaliko nawe mu rehearsals ne respect abayimbi bano gye bakuwa omuntu ayinza okubuuza sajja ono ye bosi waabwe be banneetendekedde byenkola ate banzikiririzaamu kivaayo bingi nti mu kadongo kamu okuva lwe najja nange nnyina ettaffaali lyengasse ku kadongo kamu ng'okutondawo abayimbi twatondawo amuyimbi Hassan Enduga genda kubulyako omu nga tulina pasita yiga naye nze namulaga pasita yiga nti ono nno muyimbi n'agamba kamuleete mu studio kamuyita nyimbiremu tujje mu studio kati nange nyina kitebo kyengase kadongo kamu kyova labanga awabeera abagundivu ndaba n'emmengo twabaddeyo ne kubantu katikiro byakutte mu ngalo nange nabaddeko omu ku bo lwakwata waliwo kamera yankutte oba mwankozeko mutima mubisimanyi kale oli ku Focus 256 ndi ne Mubiru Smart ate bingi bye tulina okuwaya naye naye nabagamba ngenda muleeterangamu episodes kuba ndi mu ssomero lya kadongo kamu era nga jenero eno njagala gye tunagiwunzikira ogitegeere bulungi Mubiru Smart omuntu alaba for the first time omuntu ali mu kulaba saawa zino naye nkozeeko ku interview z'abantu bya kadongo kamu biki naye sifunanga muntu mulungi annyonnyola kadongo kamu kyeki koze kanonye producer ali mu music eno mu genre eno oba mu type ya music eno gyita kadongo kamu annyonnyole kadongo kamu ono kyeki oyinza kinnyonnyola otya omuntu singa akubuuza ekibuuzo ekyo true definition ya kadongo kamu lwaki abantu tebabikunnyonnyola bulungi omanyi ffe twalina omukadde ku kyalo otasibeeta nno jjajja akubuuza nze nzaala kitaawo ba nze nzaala maamawo gamba ye ng'akyanoonya emyaka gy'obuto kati ng'akulemesa naye abantu abasinga bakyanoonya mannya kyova olwo omuntu ombuuza ayogera bibye nga ye n'ekyalibadde ekyabangi yeewaana nga ye ebituufu bye tebabijjukira ate n'ebyabali ne babyewa kati true definition ya kadongo kamu bagitasanyuka nga bw'oyiga tuli okusanyusa abantu nakubasomesa naye wojjukira omulembe gw'okusoma obutabo bwa kisumuluzo Gipirinera Bongo simanyi namusisi ne musine nalule kati ebintu ebyo abayimbi bakadongo kamu bagamba obutabo buno babutunda mu butale eri abatagendayo naye katukole enteekateeka esanze omuntu message ewaka asobola n'okugiddamu agiwulire n'enkya n'omwana agiwulire kyava bakwata endongo eno ne bakola bati
message yo wagiteekamu n'agamba tekirala kye mbakuutiramu abasomya muve mu ky'okuboola n'ekyo kibi waliwo ebibasumattuka nga muli mu mboozi ebiyitawo majendi gundi si mwana wa maama n'ekiva mu ky'oluusi mujja mu bikonde oba bireetebwa abanyammwe be basobya ku lwange simanyi bulungi naye nga kinnuma agenda n'akabuuza nti yes battawaali awo ofiisi ya Komawo kati bw'owulira message eyo olimba olwonze ndwebaza nnyo ewake waffe lwatukolamu omulimu munene kubanze naye nekwekanga nnyo mu kkubo nga ffe ku kyalo kuliko omusajja ali abafuka ku buliri abaana bafuka ku buliri kate nze nga sifuse ku buliri neeyano nga ekyamufukisanga ku buliri nga ndoota mukwano gwe twali tusamba akapiira n'ankuba endobo musanze mmanju ekyo ngamba kankifukira ebigere ngenda okuuka nga wonnebase mu nnyanja kaakati ng'agibwandika Peter oyo nti awo wali wagisirimaani waayita neekweka bwe nti nzire mabega ne neekweka mu bitooke by'abandi kale nga taata amanyi okujja ku ssomero n'agamba Solaiti ono teyasomye kusomera nninde ewaka lumu yanninde ewaka teyankuba yanteeramu luyimba olwo nasanga yawebya edda teepu ye ng'alutagetinze nagamba tuula wano kimanyi leero tewasomye oliiza oluyimba luno yalonamu akagambo ako yankuba emboko nga yisa ennaku 3 yampita obusungu bumaze endozi okubimba yagamba nti waakiri nja kwesiba ekkutiya nga ndi mulamu temutya ndi munywevu mu ekyo kisinga lwe mwetugumbula olw'essuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba ye n'obukadde bwange ani alinzijanjaba singa temusome bulungi munyiikire okusoma baana bange anaalemu ekkalaamu tandaajaniranga ntwale mu kisagino taata wange okwetondera nti saalemu akkalaamu naye okuyitibwako ente kwali mu kkalaamu naye sikuswazizza lwasi muso taata wange navuga nga tagala ngende mu kuyimba ne bamugamba omwana agenze mu kwonooneka kyokka taata wange asomeddwa zino ez'okubyalo ne muzikiti imaamu naye baba teboogedde nti taata wambiru smart aba tazitoye bulungi olugambo oyo Seeka yazaala mutabani waffe Mbiru Smart ng'ekyalo kikoleeza enduulu naye taata wange sikuswazizza n'akamu gyendi nagenda mu makubo matuufu natuuka mu bantu abatuufu mbeera nabo abayimbi akadonkamu abasomesa b'eggwanga wali agala mbeere mukuumaddembe naye abakuumaddembe nkwatagana nabwe Jeno Salimu Sale mukwano gwange Jeno Eri Kayanja mukwano gwange n'abalala bangi nkwatagana naye gw'oli eno naye bali batusapootingira eno batwagala eno gye tuli gye tusobola okubasimbira oluseke nagamba okay Mbiru Smart Music Commander ogende omuddaala gwa Music Commander Jeno Sale yagunnyambaza mu 2017 sikuswaza taata wange gyendi ndi safe ndi bulungi era ebimuli byonja bikuwa ne taata wange ono mu November ajja aweze emyaka 7 nyamukolera ekijjaguze kitabangawo so kadongo kamu kusomesa